omujulizi ono ye mu kujja wano mu kujulira ate ye biki bye yanditunuulidde. Waliwo awamu we nalabako omujulizi yajja n'agamba nti nze nassaako omukono naye saalaba ku ssente. Ye biki bye yanditunuulidde omujulizi? Kati ekikulu omujulizi alina okukakasa nti tewaliwo mbeera ya buwaze nti agula n'atunda endagaano eyo bagiwandiise nga tewali mbeera ya buwaze, teri awaliriza munne era nga bwe weetegereza ng'olaba waliwo emirembe, tewaliiwo muntu agamba nti jangu ogiteke ku mangu yanguwa nga byewandika tomaliriza yanguwa mangu okucunga okulagira. Walina okubanga waliwo emirembe ng'omuntu ono omujulizi ng'akirabira ddala nti naatunda akoze kyakoze mu kwesalirawo nga tewali kimukase kyonna. Ekyo kikulu. Kyalibadde kirungi nnyo n'abeera n'ajulira nti yalaba omukono ogwatunda ng'ataddeko omukono ate n'agula ng'ataddeko omukono. Era kyalibadde kirungi n'ebiri biwandiikiddwa n'abisoma n'abeera ng'abitegedde. Si kirungi kisoboka okuba nga ssente zabe nga baziwandiise kubanga ekyo bayinza okusalawo mu ndagaano nti bajja zisasulira mu bbanka bajja kukola biki. Ekyo si kikulu nnyo naye ekisinga obukulu nti ebiwandiikiddwamu bisomeddwa, nti biwandiikiddwa mu lulimi atunda n'agula lwe bategeera nti bwe baati bategeera lulimi olwo wabaddewo abisomye ekiwandiiko kino akisomye n'akitaputa n'akivuunula mu lulimi lwe basobola okutegeera bano abakoze eki abawandiise.